mwe abakunga ab'e Masaka, Madam Field Commander, kino nkyogera mu lujjudde lw'abantu, mugende mu maaso nga mukunga. Tewali ayina buyinza kubayimiriza kunga, kuba yandibadde abayimiriza twamuyimiriza. Mpulidde omusumaali ogunkolokota ku mutima nga ndaba Frank yafa, yapayinga the ultimate price, nga talina kifo we yesimbye, talina kyayagala n'ekimu wabula ensi ye okutereera, era nga yeewadde ekyo n'ekibawo kibeewo. Lazima abo abantu be yali yesize, be twali twesize ffenna, batuuke mu bifo ebyo bakyuse obulamu bwaffe. Kyanaku tinaabamu tebakyasobola yadde okuwayo eddakiika 5 okujja okusabira Frank Senteza. So njagala obbeebaza mwenna abawaddeyo obudde ne mujja ne tusabira muganda waffe Frank. Kitegeeza kinene nnyo ku struggle eno, kitegeeza kinene nnyo eri abo abaana bazinkulubuse bakisaati, ffe be tuyita ba foot soldiers. Kitegeeza kinene nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala. Frank simbo y'abantu ba bulijjo. Abantu ba bulijjo naddala mu byobufuzi beebo abakusibwa mu bbanga tumuleese, beebo abasibwa mu kkomera, beebo abattibwa, beebo abatulugunyizibwa ngera Frank. So olunaku nga luno nga tumusabira, nsaba ne baganda baffe abalala, Bakanata Muhammad n'abalala batamanyiddwako mayitire, bamacete abali mu kkomera, n'abo bakavaayo naye nga banansinga biwundu, abalanga Olivia Lutaya nga babataddeko kistampu ekyekikolobero ne babakkiriza emisango gye batazza, tubase mu ssaala zaffe, Omukama bagumye abongere essuubi gere. Nga 3 Desemba ne batuyoola ffenna, banange babaza mu kkomera, ba Edi Banubia n'abalala, paka emyezi 7 nga giyiseewo, ze banzaka abakulembeze abamu ne babalekawaawo. Nga meka? Nga 3 Desemba. Naye nga 2 January wali wayiseewo ennaku meka? Wali wayiseewo ennaku meka? 3. Nga 2 January abamu ku bakulembeze abandi ku Lusegere baali mu meeting ne Museveni nga bateesa. Yensonga lwaki mbagamba baganda bange mubeere ba mazima. Ekifo kye baalimu nga bateesa baali bakiyita Chobe Lodge. Sijja babuulira baani naye nkakasa engeri gye njogedde ekifo bo bakitegedde nti nakimanya. Mwe aba People Power, mwe aba NUP, temuggwaamu ssuubi, ensolo ku kizigo kweri. Mumpulira, njagala obazzaamu amaanyi, buli kimu kiri ku sayidi yaffe, amateeka gali ku sayidi yaffe, abantu bali ku sayidi yaffe, Katonda ali ku sayidi yaffe. Kati ki ekigenda obalwanyisa? N'emyaka giri ku sayidi yaffe, emyaka giri ku sayidi yaffe. Kale nno bye mukola byonna mubikole nga mulina essuubi. Bwe muba mutambuza enjiri y'enkyukakyuka mugitambuze nga mulina essuubi, kubanga buli kimu kiri ku sayidi yaffe. Mwe abakunga, nsemberayo ddala ab'e Masaka, Madam Field Commander, kino nkyogera mu lujjudde lw'abantu, mugende mu maaso nga mukunga. Tewali ayina buyinza kubayimiriza kunga, kuba yandibadde abayimiriza twamuyimiriza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye ntwala omukisa okwebaza Bishop waffe, Bishop Silvers Jumba n'abakulembeze baffe wano mu Cathedral olw'okutukkiriza tujje wano nga tujjukira muganda waffe Frank. Kino tukikola olw'ensonga ziringa 3. Okusookera ddala okujjukira muganda waffe Frank Senteza.
ekyokubiri okugumya famire n'okusigala obumu nabo kikulu. Ekyokusatu kwe kusigala nga tubanja obwenkanya ku lwa Frank Senteza, bannaffe abalala abaatirimbulwa, abali makomera awatali musango, abaawambibwa, abatulugunyizibwa. Obwenkanya kintu kikulu nnyo. Weewaawo Bayibuli etuyigiriza okusonyiwa, era kikulu ng'Abakristu okusonyiwa abo abatukola obubi. Oba omuntu akukoze eki n'omusonyiwa. Naye nze nzikiriza nti okusonyiwa tekuggyaawo kubanja bwenkanya, kubanga obwenkanya kiyamba okutangira omuntu omulala yenna eyali agadde okukola ekintu ekimu oba ekirala. So tukyabanja obwenkanya ku lwa Frank Senteza eyattibwa ne bannaffe abalala abattibwa, bannaffe abali makomera awatali musango, bannaffe abaabuzibwawo, abatulugunyizibwa. Tubanja obwenkanya, twetaaga obwenkanya ku nsonga zino, kubanga bwe tusirika tulekera okubanja obwenkanya bajja kulowooza kiryoke tewali buzibu, ne ku luno baddemu basigale nga bakola ekintu kyekimu. Twagala babeerewo ekkomo ku nsonga zino. Kyovudde olaba tubanjiza ddala obwenkanya, era nkakasa ne Mukama ateeka mu sitampu kubanga naye ayagala obwenkanya. Emisa gye twasooka okubeera nayo nga tujjukira Frank Senteza, Maama Frank oyo yakola ekintu, yawaayo ebirabo ebya pulezidenti waffe, naye mu birabo ebyo yamuwa akasengejja. Amugamba nti kano akasengejja ka pulezidenti Kyagulanyi, era n'amugamba genda osengejje abakulembeze, genda osengejje abantu abakwetoolodde. Awo nno Maama Frank kirabika yalengerera wala, era bangi abatasobola kuyita mu kasengejje ako. Abo abatayita mu kasengejje ako ne wano tebaliwo. Waliwo statement eyafuluma ng'etuyimiriza okunga Masaka, okungira ekibiina. Nze omu era y'ensonga lwaki nze field commander eyagamba nti tulina okungira ekibiina, kuba ekibiina kyetaaga bantu, nga tewali bantu tetulina kye tuli. Mwe abakunga ab'e Masaka, Madam Field Commander, kino nkyogera mu lujjudde lw'abantu, mugende mu maaso nga mukunga. Tewali ayina buyinza kuyimiriza kubayimiriza kunga, kuba yandibadde abayimiriza twamuyimiriza. Pulidde omusumaali ogunkolokota ku mutima nga ndaba Frank yafa, yapayinga the ultimate price, nga talina kifo we yesimbye, talina kyayagala n'ekimu wabula ensi ye okutereera, era nga yeewadde ekyo n'ekibawo kibeewo. Lazima abo abantu be yali yesize, be twali twesize ffenna batuuke mu bifo ebyo bakyuse obulamu bwaffe. Kyanaku ti n'abamu tebakyasobola yadde okuwayo eddakiika 5 okujja okusabira Frank Senteza. Waliwo ekintu kyesaagala bwerabire ku bukulembeze bannange ky'okubeera n'amazima. Mubeere b'amazima. Be sincere in that even when you're wrong, you are wrong in sincerity. Mubeere b'amazima, mubeere beerufu, si mu bigambo naye mu bikolwa. Ekyo kyokka kye ky'okugagga, oleme kubeera defined na suuti gy'oyambadde, oba na ngatto ya bbeeyi gy'oyambadde, oba na lusuku lw'ofuuwa, oba na ssente z'olina ne bannange b'amazima. Lwaki nemera ku kintu ky'okubeera n'amazima? Kubanga amazima ago tegagenda kufuula bufuzi gwe w'eddembe, wabula n'ensi yo gagenda gifuula ya ddembe. Mu 2:2
twakwata Christmas fenna ne Frank oyo ku buko embalala lunaku lwe twafuna okuwumulamu nga 26 ne tubakana ne campaign era 26 twali wano Masaka twali awo ekyabakuza nga tugenda ku campaigningira twakagabo nga ndi ku motoka nze nga ndiko ne Honorable Juliet Kakande wano waggulu nga tulina muganda waffe gwe bayita Ashraf Kasiri ne foot soldier Katonda nga bwe yakikola bali batagetize nze naye motoka bwe yagwakukanya ne tumuvinga kiprojecta ekyakuwa Ashraf Kasiri nekimaaso omutwe obwongo ne bulabika ngera bumabiramu so twafigitinga kubola obulamu bwa muganda waffe ebirala byonna twasalawo bipozinge netubiyigiriza netufigitinga tumuteekamu ambulance of course kiri understandable kuba ekiseera ekyo Honorable Kagabo yagamba oke kati ngeri gyetufunye ambulance Katonda bamutwale ffe tweyongereyo ningamba no obulamu bwono omuntu so twaddukira mu ambulance nga nze kenyinize nkuta omutwe gwa Ashraf obwongo tebuyiyika Mukama mulungi esabalivinga naye tuba tuddayo ffenna awo ebusega wetwasanga aba military police bakulembedde omusajja gwe bayita Napoleon Mweru era ng'okutulemesa ekkubo bajja ngera bwe bazze batomera nga bwe batomera King Sekamwa eruweeru nga tulaba ne bamuttira ku kolasi bwe batyo bakikola ku Frank nze saasooka nakumanya tudduka tufigitinga kuwankutte Ashraf tutuuka mu ddwaliro erya gyakambagamba ate n'omulala bamutomedde kati nyingira tuyisawo Ashraf ndaba ate omwana ng'abonye omusajja naye nga tosobola kumanya feesi naye ng'ayambadde bu reflector nga ka NUP neŋamba bannanga tebasira omulala tuusayo Ashraf okomyawo betegereza nga bali mu kunyiga so senteza n'afaako bwatyo naye olunaku olwo balutabanya nnyo enkeera netujja netumuziika nga 27 olwaleero giweza emyaka 4 wetwaziika Frank 28 netuddamu campaigns na 29 nga 3 ne batusabako ekalangala nga tuli wamu n'abakulembeze abo abandi ku lusegere nga 3 Desemba ne batuyoola ffenna banange babaza kukomera ba Edi Banobya n'abalala paka emyezi 7 nga giyiseewo ze banzaka abakulembeze abamu ne babaleka waabo nga meka nga 3 Desemba naye nga 2 January wali wayiseewo ennaku mmeka? Wali wayiseewo ennaku mmeka? 3 nga 2 January abamu ku bakulembeze abandi ku lusegere baali mu meeting ne Museveni nga bateesa yensonga lwaki bagamba baganda bange obeere ba mazima ekifo kye baalimu nga bateesa baali bakiyita Chobe Lodge sijja babulira baani naye kakasa ebyenjogedde ekifo oba kitegedde nti nakimanya mwe abavubuka muwase ate obanga oli mu Katuliki making sure weekumira mu layini entuufu obeere ng'osobola n'okusembera ku mmeeza y'Omukama making sure oli mu Katuliki oyo asaanidde ataliiko question mark abantegedde n'otegedde ekisemberayo ddala kati ffe
tuli basajja ab'ennono twakuzibwa ng'ewaffe munnange abasajja bawakusa abakyala n'abakyala bafumbirwa abasajja naye bajja kujja bagambe n'okugamba nti oli muli wa bisiyaka owulire ng'ebigero byekyakala nyogambe bannaye omanyi kyoba okola balage ekikyoli balage enkulayo si mu bigambo naye mu bikolwa kuba n'omukyala mwagale kubanga laawo teriko obadoozi ate mwabatanawasa muwase so that oli buli wakwita omuli w'ebisiyaka okwata mwana munno wakwita omuli w'ebisiyaka nga mugamba enkya waliyo embaga eyo engeri yokayokka gyemugenda okutereza embeera ekyo kifaanaganako ne mukama waffe yesu kristo kyatuyigiriza nti oliba kuba oluyi kutama erimu kyusa neddala akube ajja kgenda okutuusa ng'engalo zisajjabadde ekisemberayo ddala mwe aba people power mwe aba NUP temuggwamu ssuubi ensolo kukizikopere njagala obazamu amaanyi buli kimu kiri ku saidi yaffe amateeka gali ku saidi yaffe abantu bali ku saidi yaffe katonda ali ku saidi yaffe kyekyekigero balwanyisa n'emyaka giri ku saidi yaffe kale nno byemukolagana mubikole nga mwine essuubi bwe muba mutambuza enjiri y'enkyukakyuka mugitambuze nga mwine essuubi kubanga buli kimu kiri ku saidi yaffe mwe abakunga nsemberayo ddala ebimasaka madamu fibigumano kino nkyogera mu lujjudde lw'abantu mugende mu maaso nga mukunga alina buyinza kubayimiriza kunga kuba yandibadde abayimiriza twamuyimiriza